kakati enkoko zino oyina engeri gy'ozinjagazisizza okuzirunda because space ntono teziridde kinene oziridde katono ate nga woli wonna oyizaawo kati kano kakuubo oluvannyuma lw'okuzimba zino ennyumba waliwo kakuubo kati ne tukola olukuubo luno olukuubo luno we nalulaba ne ngaayo luno olukuubo nyinza dukoleramu nki kwe kutandika purogulaamu y'okutandika okwalulizaamu so njagala ogulewaawo I think ogenda kusooka osigala side zawali abantu obannyonnyole ku nnunda eno space ntono first of all badde otunnyonnyola ekiyumba nti kati ekiyumba kino natunulira akafo kino kakuubo era nga bw'olaba twenyize mu kano I think yoro bw'onadda side z'eri ojja kuba obawo ekifaananyi ekirungi nga bwe kali wano nti akakuubo kano nasooka ne ŋŋamba nyinza kukolerawo ki kati bwe ndaba nti nja kukolerawo ki n'empulaninga nnyo n'endowooza nnyo ne ŋŋamba nti waneeno emba mmaze okuyiiyaawo wano soba yiiyizaawo nawo enkoko ne weziba nga nsofunayo enkoko zange nga 5 mu kafunda okusinga ne wali ewagazi kati era wano eno era gundi twagibalanga partition zaba zirimu eno n'eno 3 kati eno yo olwedde ebuludinzi ezo zonna enkoko biri 3 muno mulimu enkoko 3 era zigenda direct paka eri line zigenda eri wakwanti kati kyokka at low cost okitegeera zino buliti tezitwala yadde mutwalo tezitwala kuba zino buliti oziraba okola tukozesa buliti olw'ensonga twagala ekintu ekirungi buliti eba ngumwero gyakemba ne bokatuulako kaba kayuma ng'olya kaki kagumu ekirala tuyina omumanya nti ebifo byaffe bye tuyina bitono eno tuli ku Kampala ebintu byowooza mba oli mu kyalo sima mu kyalo mwolina olundira kirungi naye ate mu kibuga wano buli kyennunda kyangu okukola ssente obulunzi buno twaligambye nti bwa bbeeyi naye k'oyo atamanyi kikyakola obufuukiro bw'ebbeeyi naye obulunzi obwo tebumenya era si bwa bbeeyi k'oyo amanyi kyakola nti ebiseera ebisinga abantu bangi emirimu mingi egy'enjawulo abantu bangi bagikoze bangi bagiremeddwa bangi bagifunyeemu gwe weebuuze lwaki oli yagufunamu gwe ne gukulema wabaawo ebimiisinga singa ogoberera amateeka g'omulimu gwonna gw'obeera okola osobola okuba ow'enjawulo naye singa ebimu obibuusa kitegeeza ekintu kyonna kigenda fuuka kya bbeeyi ku ggwe kati wano mu nkoko eyaffe ennansi era ndowooza ogiraba nti eno enkoko eyaffe ennansi omuntu abasinga jagamba enkoko tekola ki tekula okiwulira tekula enkoko eyo tekula banne enkoko eyo tekula naye mwanattu tekula kuggwa atamanyi kyakola olaba erwawo tekula kuggwa atamanyi kyakola ki kyakola naye ffe abamanyi ekyokukola enkoko eno ekula ewali nokuzaawo buzi lindako sooka ozikemu wano amagi nga masumba gakulya buli n'abagalya bo weebali era tubalaba tule yaffe banebeeramu 2.5 okulirya nga ndiwadde gwe omusuubuzi gwe wa bulijjo gibeera emitwalo 3 so already era weegali nsobola amagi weegali bajja gakuleetera so n'amagi ofulumya amagi fulumira weegali oyaluzaako n'otunda nako kati kyenkola ekyange waneeno gwe bojja wano n'oŋŋamba njagala tule yakulya kugambirawo gali fertilized tegeetaaga nnyo lwisa galire mu wiiki emu wiiki 2 gabokke naye senga oŋŋamba nti gakutwala kutereka awo nkugamba magi gano tegajja kukolera ojja genda okugalya ngwedde gabadde gekozeemu ekintu gaagala kwalula kyekyo kitugambisa nti gano tetujja gakola ki kugatunda tetujja gatunda bula oyo azze wonna nga njagala tule njagala kulya kwanaffe tugalya naye gabaako ebbanga ligakomako nti bwe mba nayo tule nsogirya wiiki nga 2 ebokke wiiki 3 ebokke ne kasita esukka negenda mwezi gano agabali agatali fertilized go gasobola obeera ku katale emyezi 2-3 nga tegayina ki problem so amagi already ogalina mbeera nagwe ofulumya oli abayagala then n'enkoko nazo mba nazo kati oli bw'aba ayagala nseera tomufaako omuwa buwi nze enseera bw'ojja nkuseera nga bw'ojulya nti enseera kubanga ekinseezesa enseera teri omuntu okukwata enkoko yagikuwa etandise osuula eggi kiringa keera nkya kukola bizinesi nolabika okugyamu ebintu nolabika okugyamu buli kyokozesa nomala n'otula n'amasa enseera omusobola omuwa ku buto nga buseera obuto mbukuwa naye tomuguza nseera enseera gwe bwoba ogyagala nga onaagikiriza njiguze ey'emyezi 2 njiguze 5,000 awo nja gikuwa bw'oyogera ku kifo ekifunda
wano ndaba tulina rooms 2 mwava abapangisa muno mwavamu abapangisa okay then this side wali osettinga room endala ze rooms 4 sofa ze tulina muno wona faamu eno erimu enkoko nga mmeka wano faamu eno kati ebiyinza okwewuunyisa kwali tuba tubaze wali ziri ento ziri 3 zino ziri ezibika ziriwo 17 something ebyo bina plus kati obwezze wano eno zino muno zirimu 78 kati ziri eri empanga ziriwo 8 oba mu 2 something ziri 8 mu 2 teziwa 10 ziri so roughly enkoko nga 5 ze ziri mu ziyisizamu ddala mu 5 zirina enkoko zirina okuba enkoko nga ziringa mu 7 something kubanga ziri ento olwedde ziri 3 ziri ento zo nga zogenda ziri mu keegi zo ziri 3 okay tugenda zituukako ezo so zino owadde otunyira za bbanga lya myezi zirimu 3 something 3 nezigwamu zigenda myezi ena bwezi zitya because local fe wano bwe tuba tugamba nti byaffe bya mbyalo tuzireka ne zeetaaya bweru tomanya kipimo kya mmere ki zogenda kulya kati kyezigenda kulya singa zituuka mu ssali okuzirunda tiziba mu nnyumba tezirufuluma ziba zigenda kulya kyenkana kigero ky'emmere ekyo ekitakosa nsawo kwenkana nga ziri enzungu enkoko zino tezibiika bubiisi zibiika ne zaagala okugeebakako zaluze yes ng'enkoko yonna bwe zikikola tuzigajjako bwe tugijjako ne tugisuulako ebweru oba bwe tugisuulako ebweru ne tuginaaza ku bigere amagulu gano tuganwazaako amazzi amagulu gaazo ne tugalinyisa mu bbaafu y'amazzi teddamu ekyo kale ebyokumaamira tegaddako tugire mpola mpola Runesa Properties yife bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuleetedde estates ne properties ez'enjawulo okwetooloola eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina poloti e Bugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka n'5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteeka offices zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuusa ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kwoteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties let's guide you home. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya, n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino, n'enkusembera edduwa, n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti. Bompereze ebiwandiiko byonna bye bompereza ngoli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemerera awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752 mbanirizaako nnyo butereevu yonna gye musinzira okubanga mutulaba okosako okubanga mutuwuliriza mu bitundu byonna ebikola eggwanga Uganda ne bweru waalyo tuli butereevu ku mukutu Viki exclusive era nga nze Viki olunaku olwaliro okubanga nkuwa ebyeno gye tuzze era n'ebyo bye tugenda okubanga tuwulira ebiseera ebisinga obulimi n'obulunzi ensi ebyagala nnyo naye abasinga bwe twogera ku bulimi bwe twogera ku bulunzi tulowooleza mu acres tulowooleza mu mayiro na mayiro z'ettaka naye ng'ate ekyamazima waliwo abafunye embulimi nga balimidde mu kapoloti akataweza na 5 ku 5 obanga balundidde ku poloti etaweza yadde 25 ku 5 tugenda kubanga olunaku olwaleero tukutwalako mu kusoma n'okumanya ebisingawo mu nsonga z'obulunzi olunaku olwaleero specifically tulitunuulidde enkoko naye enkoko ze tugenda okubanga tufuna omusomo gwazo nkoko zaffe nganda ze tuyita loko
n'ab'embalala bagamba nkoko zaabwe Nyankole n'ab'ebusoga so loko okutwaliza awamu. Nina omwami mukama wange nsanyusa okukusanga weebale kutwaniriza. Nange nsanyusa obbasanga. Amannya gafe? Amannya abampita Kiyingi, CEO ba Kiyingi Poultry Farm. Yes. Abasangibwa e Katooke. Nga tuli mu bintu byaffe bya bulunzi. Okay. Era nga bitukwasaganya n'obulimi. Nga mutuli wano mu kafo kafaake Katooke mwetugezaako okuyiiyiza embeera yonna nga bwe mugikola ki nga bwe mugiraba nti kafo katonotono tukatetenkanya okulaba nga ate tukafunamu. N'olwekyo nti kyenyinza okugamba muganda wange leero okyalidde balunzi nabaki n'abalimi. I'm so surprised okuba nti ennyumba eno eva wali mpaka wano futi teziwera yadde 2. Naye bw'onnyingizaako n'endaba ekiri munda neewuunyiza just nga ndaba abalunzi n'ekifaananyi omuntu ayagala okulunda kyalina mu mutwe kigazi kinene. First of all nga tetunnayingira wano bugazi ki kwolundira? Wano obugazi kwennundira wano ziri 25 42 wano mu buwanvu. Tuli 45 kwa 25. Okay. Zali nyumba nga wazimba already structure ya kulundirako oba byakyuka? Nedda, programu eno okutandika ofuna ekirowoozo kino nali nzimbye ennyumba zino ngera zirimu abapangisa. Okiraba kati nga zino ze ndi mu kumaliriza nabo bakole ki bayingire naye nga zino already zirimu abapangisa nga mujjo zirabaawo nti naye natuuka nendaba nga omupangisa ajja n'akuwa akasente ate weekend bwakuwa omwezi ogujja olina omugoba ne mwenyoola bw'omusanga omusanze kati ngeza omupangisa omusanga mukona wansasulira nyinza omusanga ku bbalawo n'ansasulayo 3 nyinza omusanga eri waggulu n'ansasulayo 2 kati ngenda omaliza ng'omwezi ngulya ntyo sikukola ki sina kyengusavinga so fa ne nfuna idea eyo ngifuna ntya nfuna idea nga maze ggula nkoko yakulya baginseera nnyo ate nga ndi wano nina obuyumba bwange natandika okufuna ekyozo nga ngikutte bwe nti nga bwe ngendo gikulaga nti yo saagisala saakola kino yampa idea egamba naye wano wendi bana batuguza enkoko sisobola nze ttandika bwe ntunulamu omupangisa zampa siita bwe ntunulamu akafo kennina katono nentula nnyo nendowooza era mu kulowooza ennyo kwe kutandika ngamba abapangisa wanye weewaawo mutambule mukole ki munviire kwe kutandika ka programu kano nentandika n'obukoko nga butono nnyo ddala nsobole okulaba nti kisoboka mukugezesa kisoboka mwana tungenda okulaba ng'ekintu kya ddala nekinzizaamu amaanyi gye naleeta enkazi etandise okubiika ntaddewo endala etandise okubiika endala ntandise ofuna amagi ntandise okwaluza agamu njaluza ngaawo mu nsuwa mpola mu bipiira nteekamu ezimu n'enziwa ne zaalula enkoko nendaba nga project egenda ekola ki egaziwa ekyavaamu amagi netandika okugakwatanga nga ngatwala ku kyuma nga gyenjaluliza kubanga nga ndaba nti tesobola kubanga nga ndaba neina okubeera ate yo gikwira ndesewo ezibiika kati ndesewo nezaalula kati nga ndaba ebintu ebyo tebijja kukola ki kubeera nga binyamba ato nga ndaba kati nina olinda eri amala okubiika ate ngende nekweno ninde emala okwalula ennaku ziba 2 mu lumu ng'olaba zikola ki kati sofa kye nakola nenkuŋŋaanya amagi ago nengatwala ku kyuma nensobola okubeera nga ntandika mpola okuweza obukoko nenterayo 10, 20, 30 bwentyo nentandika project eno era abapangisa nga maze obbennyenya ne zino ze nali nzimbye nga z'abapangisa nengamba ezo zikome naawo tezaggwa nengamba kantandika okukola ki okulundiramu era nundiramu muganda wange kale ekiri munda naawe kyogenda okulaba nze just newunyiza ngeri gye wapatitioningamu ebintu na buli lwaki mbanyumiza engeri gye baipatitioninga nga biri munda nsaba otutwale bwe tunyonnyola abo oli awo abagenda maaso n'okulunda ebiseera singa batugamba nti obulunzi bwa bbeeyi n'enkoko zirya nnyo obulunzi bwa bbeeyi k'oyo atamanyi naye obulunzi si bwa bbeeyi k'oyo ayagala ate nga akkirizi ayagala okumanya obulunzi awo tebuba buki tebuba bwa bbeeyi nti obulunzi buno twaligambye nti bwa bbeeyi naye k'oyo
atamanyi kikyakola obufuukiro bw'ebbeeyi naye obulunzi obwo tebumenya era si bwa bbeeyi k'oyo amanyi kyakola nti ebiseera ebisinga abantu bangi mirimu mingi egy'enjawulo abantu bangi bagikoze bangi bagiremeddwa bangi bagifunyeemu gwe weebuuze lwaki oli yagufunamu gwe ne gukulema wabaawo ebimiisinga singa ogoberera amateeka g'omulimu gwonna gw'obeera okola osobola okuba ow'enjawulo naye singa ebimu obibuusa kitegeeza ekintu kyonna kigenda fuuka kya bbeeyi ku ggwe kati wano mu nkoko eyaffe ennansi era ndowooza ogiraba nti eno enkoko eyaffe ennansi omuntu abasinga jagamba enkoko tekola ki tekula okiwulira tekula enkoko eyo tekula banne enkoko eyo tekula naye mwanattu tekula kuggwa atamanyi kyakola olaba erwawo tekula kuggwa atamanyi kyakola ki kyakola naye ffe abamanyi ekyokukola enkoko eno ekula ewali nokuzaawo buzi lindako sooka otsikemu wano waliwo ayagala okufuluma awo ne bagende bamanyi okufuluma bwe batogadde zonna nno ate zidduse tebalina buzibu bo bajja kuddamu bayingire soke bajja batambula tumanyi obbataamu so zino enkoko eziri muno obadde otunyonyola nti abasinga tebamanyi just kyakola zino za bbanga ki kati zino zoolaba zigenda myezi 3.5 zino zoolaba loko nkoko zaffe ennansi ate mwana tu ekyewuunyisa ndabyemu n'akaji oba kavuddewa naye ate ndabyemu akaji waliwo ezibiise waliwo akaji kennonzeemu ne neewuunya kati ni nnyo nnyo enkoko eno nkoko nnungi ekisookera ddala yo yennyini yeeweza teweetaaga nkoko mutwalo okutandika faamu gaziwa eno enkoko weetaaga just experience bukugu na kumanya na muntu ki akuyambyeko ku nkoko ne botazigalya zifulumemu zitambulemu okitaba ndi ebiseera ebisinga abantu abamu ekitujja mu mirimu gino tomanyi kikyokola n'obutabuuza kati ffe bakingi bye twaze okujjawo ffe bakingi tugenda kubanga tukuyamba mu buli kintu kyotakola ki kyotamanyi ekitwebuuzeeko enkoko nina faamu ennemye okulaakulanya gikwase bakingi bajja kukuyamba nina faamu yange etaaga management ogitegeera ngikoze ntya okufuuka faamu gyemugjamu ssente kuba ffe experience tugifunidde mu kafo akaki akafunda era batwesize bangi batwesize kuba bitukoleddeko bangi ddala era kimanyi bajje baliyo batulaba bw'oyogera ku kifo ekifunda wano ndaba tulinawo rooms 2 mwava abapangisa muno mwavamu abapangisa then this side waliwo settinga room endala ze rooms 4 sofa ze tulina muno wona faamu eno erimu enkoko nga mmeka wano faamu eno kati ebiyinza okwewuunyisa kuba tuba tuwaze wali ziri ento ziri 3 zino ziri ezibika ziriwo 17 something kati obwezze wano eno zino muno zirimu 7-8 kati ziri eri empanga ziriwo 8 oba 2 something ziri 8-2 tezoya 10 ziri so roughly enkoko nga 5 zeziri mu zeziri nziyisizamu ddala mu 5 zirina enkoko zirina okuba enkoko nga ziringa mu 7 something kubanga ziri zo ento olwedde ziri 3 ziri ento zo nga zogendo ziri mu cage zo ziri 3 tugenda zituukako ezo so zino obadde otunyonyola za bbanga lya myezi zirimu 3 something 3 nezigwamu zigenda myezi ena bwezi zitya because local ffe wano bwe tuba tugamba nti byaffe bya mbyalo tuzireka ne zeetaaya bweru tomanya kipimo kya mmere ki zogenda kulya kati kyezigenda kulya singa zituuka mu ssali okuzirunda tiziba mu nnyumba tezirufuluma ziba zigenda kulya kyenkana kigero ky'emmere ekyo ekitakosa nsawo kwenkana nga ziri enzungu kati eno enkoko kyeyina ekyenjawulo ekisookera ddala mu byokulya erya buli kimu era ffe wano tetuyimiridde ku standard ya mmere gye tugamba nti kati tulina okuba ne standard y'emmere like nti nino tabula ng'enzungu bw'ogikola ki bw'ogitabulira ntabula emmere n'okusinziira ku nsawo yange bweyimiridde sitabula gundi yaŋŋambye oba ye y'amagi yagitabula bw'ati nze ntabula kusinziira ku nsawo yange kuba enkoko eno nze nina obba nayo tegeeza omwana ky'omuyigiriza kyakola ki kyagera nakyo naye enkoko eno tekigigaana kula yadde budget y'ensawo yo ntono ate ekula bulungi nnyo nekwewuunyisa n'olaba nga terina stage gy'emiisinze kula era enkoko eno mu myezi 4 ebeera ebiika enseera eba ebiika okitegeera naye gwe bozza ogizimba
kyekimatalinga kati fuwa n'emmere tusobola otabula chachu nteekamu ka blokeni tumanya nti kilo batutaddemu kilo 3 eza blokeni tumanya nti kilo 5 ezo za chachu ne tutabula bwe tutabula tutugamba nti eno mpanga eno nkazi eno kinse zonna tuzikola ki tuziweera wamu olw'ensonga ku nsawo yaffe ng'omulunzi bweyimiridde naye ate gwe ate alina ensawo ey'amaanyi ate era ntugamba nti ka blokeni ke kaba kasinga obungi ate enkoko edduka nnyo ekirungo kisinziira nsawo yo naye ate newa bajeti entono ensawo enfunda otandika ate enkoko netazingama netambula bulungi enkoko enzungu abasinga abazirunda waliwo abagamba nti nze nfulumya oluvannyuma lw'emyezi 5 katugeze mulala ate nagamba nze nfulumiza ku myezi 8 naye nga mwenna mwatwala olwalula lumu obuzibu ne buba nga oli agamba bad feeding ono ali ku good feeding so eno tekiriiyo low budget ne high budget mugenda kimu ffe kati wano buli kimu kati kankuyimiza ate n'enkoko weesingira ziri zonna tewali nkoko ejerijjamu ku katale mu kugigula tewali ajerijjamu ne mu kugirya eno enkoko erina bye yeesigaliza oba oyagala batokola ki oba toyagala ekisooka gwe ogenda kulunda ng'otunuulidde tageti yafulumya nti ogambe nti mugookuna zonna nzikola eki nzifulumye ffe wano tuba n'enkoko ey'omwezi ogitwala ey'emyezi 2 ojja n'otwala ey'esatu ojja n'ogitwala ey'emu ojja n'otwala ffe tukola nga buli lunaku osobola okufuna enkoko ng'ogyagala so ekitegeeza nti singa oba ogufudde omulimo osobola okuyingiza buli lunaku guno mulimu si gufuula buki azino oli singa abadde talunda mu kusaaga n'asalawo nti ngenda kuyingira mulimo gwa ddala era kangufuula omulimo gwange asobola okuba nga buli lunaku ayingiza yagoba abali eno enkoko gwagoba eno enkoko okujjako ng'omuntu kyegambye nti akubalidde n'okulaga ky'olina okukola tokimanyi kyokkola nti mangi ajja kugamba nina enkoko zange eyo zantuulirira lwansonga tamanyi bw'alina kukikola kufuna mu nkoko eyo akatale gwe atandikirwako katale gwe lunda enkoko yo nga nnungi omala olunda enkoko yo nga nnungi manya abantu abajja okugulako bavaawa era bantu kibooguza ffe kati wano bwe tuli wano ewaffe eno gye tuli buli muntu amanyi nti tulina enkoko kuba tugenda tubanyonyola tuba naki n'enkoko so tetusirikira nsirikire olina enkoko sisirika olina okunoonya n'akatale n'okenoonyeza ate akatale togenda kukanoonyeza mwaka basobola okusaba enkoko z'otayina singa oyitiriza okulanga akatale si kuyitiriza naye bakasaba kuzuula oli ajja kati ajja kukubira gambe njagala enkoko omutwalo mwebali oli ajja nagamba kati waliwo yatutte empanga wano yatuttewo empanga zadde like 10 bwezito zadde envubuka ziri enkazi ezo enkazi ezibiika mwe zizaalibwa nazo n'azitwala yazitutte ku faamu kukola ki kulinnyira naye yakuba essimu ng'agamba njagala empanga zo simumanyi tamumanyi ekyo nakyo kisuubire nti asobola kyafuna omulala najja n'agamba nti njagalayo enkoko enkazi bweziti lwakwaffe wano enkoko enkazi tetutera gitunda wano mutera kutunda mpanga zokka kubanga enkazi eyo bwenjitunda eyo yensawo ye capital oyo ye capital okay kati enkoko wano zifulumira mu bbanga ki wano enkoko fuluma nga bwe nkunyonyodde emabegaawo nti wano enkoko tugifulumya okusinza gyayagala tulina olunaku olumu era bwemala ozaaluza wali twaluza enkoko nti wano tuba twaluza akakoko olunaku olumu tukatunda 3 mu meka mu 5 ey'olunaku olumu loko ey'omwezi gubeera omutwalo gutya gumu abasinga ojja wulyalize ntunda 9 ntunda meka ntunda 7 fe yaffe ebeera ya mutwalo gutya mutwalo gumu ekirala senga eyingira emyezi 2 erinnya ne ssente zaayo fe buli mwezi ne ssente zaayo terina weeteramu 5 esatu ebitano ze zikoma naye waddako wonna erina gattako mutwalo muki buli mwezi gwemalako eyongerako mutwalo era bw'ogifuna nga ya myezi 7 giba 7 sigikuwa nze enkoko ngivaluwinga kusinziira ku mwezi gwe mbadde nayo era nengenda kati lindako ogenda n'ogula bulayira waliwo bulayira gy'ogula nga ya mwezi ozimanyi bulungi waliwo bulayira gy'ogula nga si ya mutwalo kuddagula teba ya mwezi kitegeeza ye avaluwinga ekikye lwaki owalokota kivaluwinga ate ng'eno loko temanyi ezo
bantu bangi. Then muno tusanzeemu nseera okusinga Sseggwanga mubaddemu emu yokka. Ayo Sseggwanga oyo taata wange gwe natandika naye abeera awo abeera omwo atambudde bafulumye. Ye Ssaalongo wa muno. Ssaalongo wa muno oyo abeeramu just. Atambula buli wamu we twagala we tumussa. Then muno tulinamu Sseggwanga. Muno tulinamu Sseggwanga ze twajja muziri. Kati zino zo za bbanga ki? Kati era giri emyezi gye zirina ne zino ze zirina. Zenkana. Zino ze twajja muli. Ziri zaali nseera zino mpanga. So zonna za myezi 3. 3. Tamu siza mu 3 wiiki emu bwe ziti awo. Nja kebera mu kitabu naye nga zigenda mu myezi 3 kitundu. Naye kati ozira zikookolima. So kati eno saawa zino etundibwa ssente nga mmeka? Nga bwe nkunnyonnyodde nti eyo yangu ogikwatako awo era gibeera 3. Ya mitwalo 3. 3. Kubanga eyange ekula na muki? Na mutindo. Tekula mbunjikule ate ngitekemu 5 2. Mutwalo. Kitegeeza oli singa bano banyina hotels, bano ba Njokyankoko, mufu obaguza. Ate lwaki mbasi baguza nkoko? Nze bojja n'oŋŋamba kujja nga zimpeddeko ate era ne we zinzigwako mba mmanyi afa zaali aziina. Oba mulimu era bemmanyi abalina loko. Nga quality era weeri nnungi simbi. Kiŋŋaana si kirungi kuzibiikiriza ŋŋaane olw'okuba nneeyagaliza. Era njagamba waayi kankubira Isima. Alabika ayinawo ye enkoko. Oba no Isima agira akuwaayo. Tusigale mu katale ffenna nga tuli baki? Nga basanyufu. Tuli basanyufu. Nemu okugamba nti siina. Kitegeeza naye siina mba nejjeeko bonna. Ate nga oli osomugamba waliwo no ye ayinamu. Ate zisobola okukolera. Eri Sseggwanga emu gy'oŋŋambye gye watandika? Sseggwanga gye natandika naye. Eyo. Eyina emyaka kati eweza myaka? Eyina emyezi kati tugenda mu 9. Kuba kati ngenda mu myezi 9 nga ndi wano. Sinnawezaawo. Bwe tomanyi bbanga kiri yalina mu kusooka. Mbala myezi kwalo nagireeta ogirya. Nali naakayingira wano. Ngireete ngisale. Nenjitunuulira bwenti ne ŋŋamba naye kinseeze enkoko nga nsobola zirunda naye Sseggwanga eyo yansansa. So kati eno yezadde zonna. Bano bonna era kala obalaba. Kitegeeza nti oli singa akugulako enseera tugeze nga 10 asobola okugula Sseggwanga 2 oba emu. Enkoko 10 kati eno kyebadde ng'ekola bano abaana babazadde enkoko zibadde na ntono nnyo. Zibadde ntono nnyo, zibadde enkoko family ndoza zibadde nga enkoko 22 bwe ziti ezizadde bano abaana. Zibadde ntono nnyo ng'ebasobola era nga lumu waliwo beeremu nga ate tubataamu wano n'ekola ki n'erinnyira. Naye buno obudde kyenyiza okusapootinga oba okugamba nti enkoko yonna bw'oba ng'oyagala ofune amagi agatali masumba mangi oba agali fertilized tufune mangi, kitegeeza ogenda kukwata enkoko 10 zenziwa empanga 2 okwongera ofuna mu kintu kyo. So buli nkoko 5 n'empanga. Enkoko 5 n'empanga. Enseera 5. Abasinga gamba kwata enkoko 10, enkoko 10 ziteekemu empanga. Ekituufu enkoko yeeweeka ku nkoko eno, yeeweeke ku yoku, yeeweeke ku yokusatu, yeeweeke ku yokuna, yeeweeke ku yokutaano, osanga yafudde. Bw'eba tefudde, ebeerawo bubeezi. Bw'eba teyeebalirira. N'osanga ng'enkoko fayini ogiina, naye ng'enkoko amagi ofuna nnyo amasumba. Amasumba ge gataalula. Agataalula, gatali fertilized, kati gano gali fertilized gabeeramu abaana. Kati oba oyagala amagi ago, kitegeeza okendeeze kugamba nti namuwadde amagi naye ate obwana tebuvuddeemu. Twekwasa ebintu bingi naye ng'ekoleka emuseera ekuwa amagi naye ng'amagi gali fertilized gagenda kwalula. Ddala okuwa amagi nga masumba gakulya buli. N'abagalya bo weebali era tubalaba tule yafuba ne beeramu 2 kitundu okulirya nga ndiwadde gwe omusuubuzi gwe wa bulijjo gibeera emitwalo 3. So already era weegali nsobola amagi weegali bajja gakuleetera. So n'amagi ofulumya. Amagi nfulumya era weegali. Oyaluzaako n'otunda nako. Kati kyenkola ekyange wano eno bwe bojja wano n'oŋŋamba njagala tule yakulya. Kugambirawo gali fertilized tegeetaaga nnyo lwisa. Galire mu wiiki emu wiiki 2 gabokke. Naye senga oŋŋamba nti gakutwala kutereka awo nkugamba magi gano tegajja kukolera. Ojja genda okugalya ng'owedde gabadde geekozeemu ekintu gaagala kwalula. Kyekyo kitugambisa nti gano tetujja gakola ki? Kugatunda. Tetujja gatunda. Bula oyo azze wonna nga njagala tule, njagala kulya. Kwa naffe tugalya. Naye tugabaako ebbanga ligakomako nti bwe mba nayo tule nso girya wiiki nga 2 ebokke.
wiki 3 ebokke ne kasita esukka negena mwezi gana agabali agatali fertilized go gasobola bera ku katale emyezi 2-3 nga tegayina ki problem. So amagi already ogalina mbera nago ofulumya oli abayagala then n'enkoko nazo kati oli bw'aba ayagala nseera tomufaako omuwabuwe. Nze enseera bojja nkuseera nga bw'ojulya nti enseera kubanga ekinseezesa enseera teri omuntu okukwata enkoko yagikuwa etandise osuula eggi kiringa keera nkya kukola bizinesi notandika okugyamu ebintu notandika okugyamu buli kyokozesa nomala n'otula n'amasa. Enseera omusobola omuwa ku buto nga buseera obuto mbukuwa naye tomuguza nseera. Enseera gwe bwoba ogyagala nga onaagikiriza ngiguze emyezi 2 ngiguze $5,000 awo nja gikuwa manye nti akentunze zino ngenze wange kwebaka nze kubuulira kuba enseera esobola kati enkoko enseera nayo giraba edduka evaamu amagi kyekyenjawulo ky'enkoko ya loko nti loko evaamu amagi yo yennyini eweza ekisibo yo yennyini bw'obuukinga ano bw'obuukinzewo enkoko 2 oba 3 oba 4 bw'otandika nazo era olwedde gwe kennyini etandika faamu nga gwe jjukira togenda kuddamu buukinga. Let's say ntandika kulunda kuno nfunye lumu zange katugambe nga 2 nzipatishoninze bulungi nenzija nenkubuukingako enkoko 150 nga nseera nenzitandika okuzirunda tekigenda kuneetaagisa kuddamu kubuukinga. Atoddira ki bwe nkuwa enkoko z'omwezi 150 ogenda kufunamu 7 mpanga 8 nkazi kati 8 ekyo kyawule bulungi kibeerokke kirabirire bulungi kiwaaka mmere kitandika okubiika wakati w'enkoko 8 oyinza ofuna amagi ga wano mmango oyina ofuna tray 2 buli lunaku zinaabiri enkoko zireke mulimu etasobodde mulimu ebivuddeko mulimu eyeegayaza ejja kubiika nkya kati fe tubaze ntufuna amagi 6 buli lunaku njagala okwata amagi 6 buli lunaku okumala wiiki obeera n'amagi ameka kati wega amayitirivu kitegeeza ogenda twala mu kyuma yaluze ogaziye faamu oteeke waggulu mu kalina nga tozeemu kubuukinga bulabo bwe waleeta ogambye kati amagi ago obanga bonaga mwana oyo mugamba amagi atwale ku kyuma ng'empanga waziteeka bulungi ng'emitende gyonna gyonna nga bwe tugikunyonyodde ogikoze ogenda kukwata amagi ago ogatwale ku kyuma bagaaluze oggyeyo abaana abo ate bazze waggulu mu kalina oba bazze mu kiyumba ekirala kitegeeza bano batandike ng'oleeta jjukira esigadde ekyabiika bunaku olina ofuna enkaaga y'amagi paka ogenda tutuuka ekiseera nga tolina nawosa baana. Obuzibu we buli mu kulunda enkoko zino enzungu zifa nnyo ebbugumu era kizibu okusanga enkoko enzungu nga we ziri tewabuguma nnyo like omuntu ayagala okulunda loko alina kubeera kukikola atya mwetaagamu ebbugumu because loko abatalina masannyalaze abatalina bikuta bingi tebazisobola gundi ziri enzungu tebazisobola then kati wano kiri kitya because muno ewamu sirabawo taala wansi nga bwe kibeera kati fate munna era kyegenda nti loko nkoko nnyangu fe wane enkoko gye tuwa omuliro yokka ebuguma ebeera ya lunaku lumu paka wiiki 3 ate wiiki 3 tugiwa fe kati wende tukozesa nnyo manda era nja kulaga ensuwa fe ensuwa yaffe erimu mayinja agaleeta ebbugumu tetukozesa amanda ogula emitwalo 8 n'ogula 8 gasobola okugwawo mu ddakiika kati ziri nga bozaazi enkoko 3 zo zifunye ensuwa ezo yezijje mu buto paka mu bukulu paka woozirabira we zituuse yezijjeeyo nsuwa busuwa yeeteekako yejjako era ng'ebyo byonna ffe tubikola era ffe tetugikwatako tetugiteekangako twagiteekako lumu twagiteekako emazeeko omwezi mulamba tetugijjangako yo egira nejjako ebbugumu nga lisusse nemala nezzaamu ate muno zino eziri muno nga nkulu kati zino eziri muno zezituwa ku magi ndozo zirabye kati zino zezibiika zezituwa amagi era ozirengera naye nga za ddembe nnyo anti zino enkoko oziraba bwe zituuka bbiga si za mirembe zinaatera okudduka tuggalewo zireme kudduka eziriweezo zijja kuyingira zimanyiwe buli emu emanyiwe esula zimanyiwo bulungi kati nga bw'oziraba wano ffe kkala ya lwedi gye tusinga okuba nayo era ffe kyekyenjawulo
abasinga kibatamanyi babasinga babeera n'enkoko bulaka nnyonnyonyo n'osanga oli alina bulaka nnyonnyonyo fe enkoko tuba na ya red okusinga okitegedde zibuuka si nnyangu kituufu zino nganda ddala si nnyangu galawo ko wali zireke tusoke zireke kati lindako enkoko nga zidduka nkwatira akaaweemu ng'ezitowa eri mu kiro 4.5 tugiwa n'erya n'ebiika n'endala ebiika yiyo kati eri eri mu kubiika kati ziri kubiika naye eri mu kubiika enkoko ezitowa eno so zibiika muno kati eno nkulu yo eri myezi ng'emeka ene eri mu myezi ng'emeka kati buno obudde wezezza emyezi gyayo 5 eno eri myezi 5 ebiika etandika kubiikira ku bbanga kyeno etandikira kwena kitundu etandikira ku myezi eryayo lirino liraba so within emyezi 4 n'ekitundu osobola okuba ng'omaze olondamu amajigo mpolampola obutandika okitegeera ate enkoko zizitoyera lwaki obadde okyatunyonyola lwaki red yasinga brown and red taata ne maama kati kankulageyo maama omulala ogenda kwewuunya oba afulumya mutono nnyo bonna yasingamu obutono ono kubazaala tosobola nakikkiriza ono ye mubiisi oyo y'omu kubazaala abaana ate ye tazitowa nnyo supa akagulu masavu omulabi yaali awo talina gy'alaga naye omulaba abamu agamba nkoko ya red ono y'omu kubavaamu bano lwaki nina kkala eno oyo era yenkana n'oli ensi empanga babiri be bamu be batandika ebirooto byange ate era ye omulaba wanjawulo eruwa eno mpanga eno seggwanga togiraba eyo seggwanga zezimu kuzikuza amagye okay so then wano wezibiikira because twagala tupartitioningira omuntu oli ali eyo nga ye ayina ennyumba nfunda so oteekamu buteesi miguwa gino emiguwa tugiteekamu olw'ensonga twagala mmere egendemu bikyafu ne tugamba emmere kebeere waggulu ng'ebuukabuuka ekirala zino enkoko binyonyi byagala nnyo okwewanikawanika okubeera mu life y'ekulinnya kumugwa ne zikka ne zikola nga bwe bibeera mu lusuku nga bwe zibeera mu lusuku so that's why tuziteerawo ne zibeera mu life yazo kati zimala okulya ndozo oziraba eva eri waggulu gy'ebiikira nejja n'ekola etya kati embeera eyo bwe zite ze zibeeramu so wali buli eyagala okubiika ekimanyi nti erina kugenda wali era ogiraba nga we tubeera ewaka nemanya nti mbiikira mu kasonda k'ennyumba kati zo zigenda ne zibiika era ezo zonna zibiika so kati buli eyingira muli eba egenze ebbiika kati gwogubwa okujja kulondamu magi okitegedde kati sofa zino enkoko nnyangu nnyo ziwe bayidayo zino enkoko okujjako ng'oli tamanyi bya nkoko naye n'enkoko gy'obeera nayo n'ogenda embalala ne weebaka otulo naye nga ye eri Kampala tofuddeeyo kyekoko nagirese wala bwe giwa emmere eriyo emmere egende okola ebibyo terina buzibu kujjako nga gwe kennyini gwe tomanyi kulabirira kati biri ebipiira byo mugaso gwabyo kati ebipiira zibeerako olumu ezimu zibiikamu omwo nazo zisobola obiikira waliwo olwojjanga mulizigize zibiisebiisemu ne muno ne zibiikamu zibiika munnaye okay so tewaliwo science wa kuyiwa kiyumba kyonna mb'ojuzeewo nnyo kyacu kati olaba kino ekiyumba wano wali clean ate kati nolaba kati kano akakuta kagenda vaamu kati kano kaba kakaddiye kati kano kati akakuta ensawo weeziri waneene era yiineno ya nsawo ya bukuta kati buno bugenda vaamu olunaku lw'enkya bonna tuteekemu akakuta akakola ki akapya olw'ensonga tulundira mu kibuga tulina okukuuma obuyonjo enkoko eno erwala nnyo obukyafu so ayagala ogikuuma ayina gikuuma nga nnyonjo tajja laba ku bulwadde era kyova olaba n'amazzi ffe ge tuteekamu abamu ojja kumbuuza ago manda ndaba ga bbulaaka nyuma nenda kubuuza ate amazzi ago amazzi ako ccako alimu ne abbo waffe biki ebirala mwezinywa kati ffe tetumanyi ebyo bwe simanya kati tuzitwitinga nto wano processing lunaku lumu wiiki emu wiiki bbiri wiiki ssatu mwezi kati bino ebisigadde tuyinza leetayo ka vitamini ne tukaziteekamu bisigadde tukozesa nnyo ebintu byaffe wano so zino zeetaayo amasanyalaze gali zibeera mu byazo si za kulabirira kiro nnyo kyenjagala nnyonnyolemu enkoko zino zibiika bubisi oba erina wetuka ekiseera nepozingamu okay kati era kituufu nnyo ekyo kyombuuzizza enkoko zino
tezibiika bubisi zibiika ne zaagala okgeebakako zaaluze yes ng'enkoko yonna bwe zikikola tuzigajjako bwe tugijjako ne tugisuulako ebweru oba bwe tugisuulako ebweru ne tuginaaza ku bigere amagulu gano tuganwazaako amazzi amagulu gaazo ne tugalinyisa mu bbaafu y'amazzi teddamu ekyo kale ebyokumaamira tegaddako tugire mpolampola wali ebiise waliwo weeweza amagi enkoko etuuka ekiseera nemanya nti kati saawa za kumaamira weebale nnyo bwetuuka mu prosesi y'okumaamira ogiwulira era olaba ng'etandise okwagala kati olaba kati ng'eyo yalina omuzeeyi eri awo eyali eyagala kumaamira netugiremesa naye eyabbulaka waggulu okiraba kati ezo tezibiika ennaku zino ezo zo nkima zigenda kuddamu era kyova kati noyatandise otutagana eyo okikola otya okubanga temaamira olina ogikwata bulaba ng'ekaaba olumaamiro n'ofuna amazzi mu bbaafu n'okwata bino ebigere n'obisunsamu n'obiwako amazzi oba n'ogigalinyisaamu n'ogira oti n'otagigayigiira nnyo mu mutwe n'ogigira bwoti oba tosobodde n'okwata bino ebiwawaatiro muno namwo n'oyiwamu amazzi bwoti okikola deire oba okikola lumu tegaddako yo kasitadiringa n'amazzi then kati gwotuusa otya okulaba nti gano gatuusa okutwala ku kyuma okwalula ekisookera ddala enkoko weba yakatandika okubiika tetugitwala amagi ku kyuma amagi ago tusooka galya kuba buba butono nerino eggi kati ddene teririna buzibu eryo teriba na buzibu eryo liboke naye kati awo liba lyedikoze damage kali teba na buzibu eggi eryo bwe liba lituusa okwalula era oliraba ate waliwo eddene nnyo ebbi terinyenya terisobola nnyenya liba likyali jjukira terinyenya bayira erinnyenya liba bbi erinnyenya bw'oba otutte mu kyuma liba teririmu kaana eririmu akaana terinyenya so wano tubale otunnyonnyola ezisooka okubiika nti enkoko bwe ziba zisoose okubiika omwezi emyezi 4 zigenda mu myezi 5 sooka olya amagi ago oganyumirwe tunda matunda erunda tunda paka myezi gyandibadde 5 n'otwalayo okola eki okwaluza beddamu okubiika omulundi ogwokubiri webale nnyo then gwoba otwala okwaluza era myezi kasitafu wano tutandika otwala amagi myezi 5 tuzitwalayo kati bwe tutwalayo awo eba eggi liba lyoliraba likuze n'empanga eba egigobye atasobola kutwala magi gano ku kyuma kugaaluza waliwo engeri ennyangu ey'omuntu okweyayuliza amagi ge engeri nnyingi nnyo gwazikoowa ekisooka lwakuba leero byonna biba nnyonnyole enkoko tujja bafunirayo omusomo omulala era katono nnyo buli muntu yenna alina ekibuuzo ekikwatagana ku kumanya enkoko engeri gyerundibwamu babuuze neziri ezitali loko oba babuulize ku loko kwokka ambuuza kubanza enkoko mmanyi enkoko ngitegeera wadde eno njirina njirunda naye enkoko eyo Broiler leya ezo sizirinamu nnyo bukugu era kyova olaba essaawa yonna ngenda bba wakataba akajjanjaba loko n'akaliisa loko etuuka etya ku mutindo bw'alina Broiler era naawe bw'otyo nga mw'osoma bw'alina Broiler naawe bw'otyo kati leya ezo engeri gy'erina entondo ennyingi sigirinaako nnyo idea ye muganda wange toyagala nnyo bintu bya ntondo entondo erina nnyingi ate n'enfuna yaayo yeetaaga ng'olina akawera kati si nkoko ya mwavu so waliwo emitendera mingi egiyitibwamu okwaluza bw'oba tosobodde obanga tolina busobozi mitendera mingi nnyira bwe neebuuzaako nsobola okutandikira faamu mu mbeera yonna eri simpa kubanga ebyo ebipiira byalula bino byokka byalula ensuwa oba ozirina yaba oba olina ensuwa zaalula ekyokubiri enkoko zo nga zo tusobola okujja mu system tugamba bana 15 bagenda kwalula era ne tubazimbira akafo akali seefu nga bookalabaako tukateekamu pamba ntukateekamu ebikuta ntukasetinga bulungi kakabuguma bulungi tandika oppangamu amagi 25 era nga tuzigawera ku lunaku lwe lutya naye tulina okukkiriza enkoko zo tuzikwate layini kye bayita okukwata layini kwekuli zirindisa zonna zikaaba olumamiro zitandika okukaaba olumamiro olunaku lutya awo nawo tujja kusomawo olunaku olulala akadde kagenda katu then mbadde njagala twambukeko ku buli obuto because nasanyuse engeri gye wapatitioningamu obuyumba buno bukulaga low budget first of all kati wane zifuluma tofaayo tujja tuzifuluma nezikola exercise nazo zibaamu ne time ya exercise funa omusaayi katoziraba zirina okufuna ku magulu gali mu nyumba muno zistretchingemu gwe zituukeko waliwo gyojjosanga nga yeyagala
musana kati obalaba papa ne beeyagala bagira ne bagendako ebbali bagendeyo ne beeyagala so kitegeeza space yadde ntono zisobola okugenda ebweru ne zeetaaya kaakati enkoko zino olina engeri gy'ozinjagazisizza okuzirunda because space ntono teziridde kinene oziridde katono ate nga woli wonna oyizaawo kati kano kakuubo oluvannyuma lw'okuzimba zino ennyumba waliwo kakuubo kati ne tukola olukuubo luno olukuubo luno we nalulaba ne ngaayo luno olukuubo nyinza dukoleramu nki kwe kutandika pulogulaamu y'okutandika okwalulizaamu akabwako kewaŋŋambye akaluma genda erigo oyo mungirire kaaveewo nze gwolaba ntya embwa okunnuma ye naasobola faamu zaatya embwa aluwono mujeewo oyo asikali aluma mukubemu emabega mukuba agenda eri emmanja so yayiseemu nze ntya embwa so njagala ogulewaawo I think ogenda kusooka osigala side zawali abantu obannyonnyole ku nnunda eno space ntono first of all badde otunnyonnyola ekiyumba nti kati ekiyumba kino natunulira akafo kino kakuubo era nga bwolaba twenyize mu kano I think yoro bwonadda side zeri ojja kuba obawo ekifaananyi ekirungi nga bwe kali wano nti akakuubo kano nasooka ne ŋŋamba nyinza kukolerawo ki kati bwe ndaba nti nja kukolerawo ki n'empulaninga nnyo n'endowooza nnyo ne ŋŋamba nti waneeno emba mmaze okuyiiyaawo wano soba yiiyizaawo nawo enkoko ne weziba nga nsofunayo enkoko zange nga 5 mu kafunda okusinga ne wali ewagazi kati era wano eno era gundi twagibalanga partition zaba zirimu eno n'eno 3 kati eno yo olwedde ebuludinzi ezo zonna enkoko biri 3 muno mulimu enkoko 3 era zigenda direct paka eri line zigenda eri wakwanti kati kyokka at low cost okitegeera zino buliti tezitwala yadde mutwalo tezitwala kuba zino buliti oziraba okola tukozesa buliti olw'ensonga twagala ekintu ekirungi buliti eba ngumwero gyakemba ne bwokatuulako kaba kayuma ng'olya kaki kagumu ekirala tulina omumanya nti ebifo byaffe bye tulina bitono eno tuli ku Kampala ebintu byowooza mba oli mu kyalo sima mu kyalo mwolina olundira kirungi naye ate mu kibuga wano buli kyennunda kyangu okukola ssente kifuluma mangu kuba bakinoonya wano wendi abakyagala baba bangi okitegedde kyova olaba nti wano mba nina mangu opportunity nene okubeera nga ekifo kyange kitutumuka ne kireeta amagoba kati munda muno mulimu bukoko buto tebufulume tebafuluma tubagoba so buno bwe buto obwaluddwa kati bano be baaluddwa okuva eri era obalaba buno bwa bbanga ki kati bunene bugenda weza mwezi buli mu weekisi 3 kitundu something era obalaba ne bali healthy bali okke tebalina tabu tebalina buzibu beeyagala buli kala ogifuna kati bali mu bagema bali mu bagema era kyolengera oli nti agema side zeeno oyo ali mu kugema oli ali mu kugema bugema bagema omulundi gwabwe ogusooka bagema gusembayo kati bano bali kugema mulundi tezirina buloolo because obedda ndi mu nkoko esina kaloolo kendira kantambulako tebana buzibu just eno enkoko eba n'obuzibu nga tomanyi kulabirira okitegedde kati kiki ekifo twakakola nitubaga tugenda tukabuludingiramu enkoko era enkoko tuzibuludingiddemu zeeyagala tezirina so kati wano zibeeramu mu mirembe nga zeeyagala zino zirinamu ettaala eryo ettaala liziyamba okulya liziyamba kulya sosi buguno kale lireetamu ebibuguno esi nnyo ziyamba okulya kubanga eno enkoko ogiraba yeetaaga okubeera nga eri omwina bweryalyako okitegedde nti buli wolibeera n'enkoko ennyingi ebyo osobola okusanga nga abataalidde oyo omulaba munafu okitegeera ekisookera ddala naye era alinamu ku weight aba ne weight emala eyo eba emala magulu mayonjo tabala yennyini teyinaako kaloolo n'akamu talina buzibu yadde okitegeera naye tumuteeka ewantu ewafunda kati ono ate omulaba talyanga ono kati ono alya nnyo kati oyo mubbi wa mmere kati mulimu abamu ng'ojja mulaba gamba
oyo kati tulina omwawula kati bano abatali ennyo abatafunye bulungi mmere olumu tubajjayo ne badda mu step ng'eno ne baweebwa emmere bulungi era abo tetubakuwa kubanga oba olunda enkoko mulimu bano n'ogamba ono ye bambi yaganye ono ye yalemereddwa okitegedde katukuyiteko awo so ebiyumba bino bitambulira ddala ebiyumba bitambula mpaka eri and okufuna clear view ono y'omu kuba kuyambako musajja wange so eno yensuwa gy'obadde oyogerako yensuwa naye ebuguma ensuwa ebuguma omanyi n'okugijjako ate nga litwagijjeeko ate esitiru ekyabuguma ebeeramu amasanyalaze ejjinya ndoza ogiraba era erina ne switch ezigifuga muziwayalinga switch ezizifuga ziziri waggulu ebeera nga control yaayo eyo yegiyamba okubeera nga controlling ebbugumu lyayo erimala litakosa nkoko okitegeera tuyiteko okay so ekiyumba just kikuwa emirembe okusinziira ku ngeri gye wakizimbamu kitetenkanya mu buli ngeri njoyo ojja kuvaayo omusajja ono akuyiteko n'asikaali naye akomyewo kyokka yakwagadde Joero naye asikaali omutiira bwereere nze mutya lekaleka so wano just omuntu omuwa ekifaananyi ekituufu kakuubo bukuubo kewazimbyemu so kanoko kakasobola n'okusitula enkoko 10 because muno embanga mulimu 3 nga ne wano waliwo 3 kati eno wansi yo tonnamalirizayo wano kyetukola enkoko tulundirawo eyeyokka ey'omwezi kubanga tuba tugenda teekamu enkoko nyingi kitegeeza zibadde 3 tugalekamu enkoko 10 okitegedde musajja embwe mufuuki ono musajja muleke tugenda vaayo okitegeera so luno lwali lukuubo olututwala mu kiyigo genda eri asikali genda so gwe n'olukulaakulanya mu ngeri yaalwo era wano tukolerawo bulungi nnyo mu kafo kaffe kano tukeyagaliramu osobola oleeta akasente kayi zikaleeta bulungi nnyo ate zeerabirira kati wano weziri zeerabirira so kati wano wezituuse tezikumenya kulabirira bwenga omuntu osigala busigazi kulabirira zo ekizivaamu kyekiziddamu ate naawe n'ofunamu kubanga abantu ajja nagamba kati ezo nga boziraba eziri awo n'abuukinga njagalayo enkoko mpayo 2 mpayo 10 ezo ne ziggwamu abaagala obukoko obuto essaawa zino mbafunira si bafunira mbuyina obawa kati buno buli ku cost sente mmeka kuguba mutwalo kati buno kebugenda okwezi omwezi gwa mutwalo bano balabi bano mutwalo ogweyagala bano bangi bano bangi ate mu buli kala bonna buli kala akakofukofu kataketake red ye baba mungi red mungi taata ne bulaka mwali bulaka buli kala so oli achuzinga nti njagala kala bweti oba gwalokati ajja okugamba njagala ono akataketake kakofukofu bano bakakofu ate yonga ye gwayagala kati nkolaze byemmere kati wewe ono muganda wono naye mulabe ono muganda wono kati ono sire queen ono yeto mufaako ono omulekaawo n'abeeramu n'ali essala tojja mufiirako omulya n'omulyanga totegedde ono omulira mu nkoko nga totegedde ono kubanga esooka bo babaamu oyo basire queen tebabula mu kibuga tebabula era ebyo tebikumalamu maanyi mu kulunda kubanga abantu abasinga munnaaye kati nziizo naawe oziraba ng'olabamu ensuwa mmeka nze kyesinza okwewuunyako nti kifo kifunda ebbugumu ndowooza oliwulira nti kati ebbugumu ndiwulira lingi ate nga weewunye teriiko mashini yavuddeko twagigyeko tuli mu kugira obukoko buno bugwa obukoko buno bugwa bwakagwanga bubiri abasinga mu kyalo bazimba obuntu buno kuteekamu bumyo n'ateekamu enjiibwa ze so nga ate wano wasobola okufunira ddala bizinensi katuyiteyo kawo muko katono ndowooza okay so from here faamu yaffe olweba eweddeyo faamu yaffe yeeyo nga bw'ogiraba mu ddakiika 5-4 tukunnyonnyodde waakiri faamu bweyina okubeera ku structure ku scale entono kati bano etubata bajja wano ndowooza ojja n'obala kati wano abakulu beeyawuza beetadde beeyagala gende wano ndowooza
kati wano we beetaayiza wano balaba ndowooza olengera bulungi wano kati beeyagala bagolola magulu baddeyo okiraba enkoko ogirengerera nga beeyagala byabwe tebalina tabbu yonna kwegamba ffe tukola enkoko eno nga buli kintu ekisobola tetukola nkoko mbu just tuyina black zizo kati mwezirye empanga era zezirye ezimu zetusunsulamu biki ebisinga okutiisa ennyo abalunzi abatandika obutandisi mbwento ebatiisa ennyo muntu gwagenzeeko fe abantu fe kizibu bebakonsultingako fe kizibu omuntu agenda nagamba njagala tutandika nina akakadde kamu mufo kyomugamba ndi oba olina akakadde kamu tandika n'enkoko 5 oba tandika n'enkoko 3 owulira ogenda mugamba ate akakadde kamu tekasobola kazimba biyumba byokka kumba abaddewo ne store nabeera obambi eyanditandise okulunda nabeeramu ne pressure eri naye kisoboka kati ajjukira omuganda noonya miliyoni 10 olwomutaziina kati yalitandise kubanga nze wano saatandika na sente empitirivu ni kati enkoko zizo seggwanga oziraba taata omulaba bwakoze omulimu akoze mulimu baba abaana bo balaba nakati wuuyo asagalira munyana ate oyo mwana taata yayingidde ddeno wuuno kawaji yazzeeyo ddamuka obubaana so ekisinga okutiisa abantu bebeebuuzaako so ogaba consultation buli kimu okay nze era bw'oba bayidayo ffe bano bakiyingi twaluza enkoko tukuzimbira ebiyumba tusobola okulabirira faamu yo senga oba toliiwo abakozi abaffe tusobola bafuna nga bakolya mu linnya lyaffe so tebakolya mu linnya lyo ebbanga lyoba okomyewo ne tukwasa ekintu kyo mu kukwasa ekintu kyo tukula tumanya nti enkoko tugimanaginga paka woolikola ki woonajjira era ffe wotugambye nti kati nafunye agenda ogibeeramu ffe ng'emisale gyaffe gye twakusaba tudde ebbali ng'omuntu wagikola ki musobola okusomesa abantu bange bwe mba bennyina weebale nnyo oba nze kennyini nga njagala era bw'oba n'abantu bo tusomesa emitwalo gibeera 5 buli mutwe naye tukusomesa senga oba otubuukinzeeko ki enkoko osooka kuba kubuukinga nkoko netukusomesa kati gwe bw'oba oyina ezizo era natujja kujjako emitwalo 10 okukusomesa akuguzeeko gibe 5 omuwa omusomo gwa mitwalo 5 alina already enkoko ze gibe emitwalo 10 ne musomesa ne mulaga bwe tulina olulonda enkoko ekintu nga kyalayisi ate egyo musomeseza wano ku faamu yo faamu eyange wabula wemba nina gyagala ngende asasula buli kyetaagisa ngende ku faamu ye munkole ekinkwasaganya faamu ye munnyonnyole buli kimu kyayagala era mulage bw'alina okukwasaganya faamu mulage management bw'erina okuba ku faamu so abantu ndowooza for the first time ngenda kukkiriza abaagala okutuukirira obasomera enamba yo then kiyambeko abalunzi bangi okuimprovinga obulunzi obulimi abantu badde tubudduka nnyo era nga tubutya olw'ebyo bye tuwulira oli yalunda enkoko simanya mutwalo mulamba enkoko n'atuuka okwagala ozigaba obugabi nga zimulemeredde takyasobola zifiiringa abantu tebamanyi kye bayita bulunzi obulunzi tebabwerijjako obulunzi bwe buntu obukwa ssente nga bwebasembuliri nga tonnazuukuka ne bagamba enkoko 10 bazitise zigenze ate omulimu omulala noba nga gwe kennyini waleeta ebintu byate ne weeraliikirira dewo yennyini okubiteeka mu nsawo okubba akantu ko kati alina ffe tulina sipeeyo oyo n'agenda n'amussa muno n'agenda nako kati ate enkoko yange nze sikukkiriza yingira ku faamu awali ebweru ku geeti tukuweera tukukwatira enkoko eno ne tukukwatira neno netukukwatira neno tugamba eno sayizi yazino neno ya sayizi yazino n'ogamba mumpe sayizi eno ne baddayo mu faamu ne bakufunira sayizi eyo gy'oyagala so si ggwe kujja olw'okuba tulina enkoko tandika oyita mumu nkoko zaffe ojje engatto olimu olina obukyafu ebintu bwe bityo omaliriza enkoko byemu n'ogiteekamu abantu babbe enkoko omuganda nga abantu babbe enkoko abantu babesamba esimu then tubalagirire na bulungi abo baagala okufuna omusomo gy'oli nga already balina enkoko zaabwe balina okujja ku faamu balagirire faamu gy'eri faamu eno otuuka nabweru abasinga mumanyi nansana nansana nabweru bw'otuuka enansana oba nabweru gamba ngenda katooke bwe bawa boda bakuletera 200 ng'oli nansana bw'oba mu kampala mu tawuni ngoze mu paaka buuza ngenda katooke takisi ze katooke ziriwa ziba za 10 mmeka 3 ku 4
okiwulidde owa boda abeera wa 10 mmeka ng'omujje mu Kampala mu town paka wano era bw'otuuka wano buuza ngenda mu bakinji oba tukubire ki essimu ng'okutte ku kyekatooke era bajja kuba bakola ki bakutuusaawo ekisookera ddala ennamba yaffe y'essimu kansooke nziba bwe ziri 2 ennamba zaffe z'essimu eri 07 03 55 29 89 eyo eri ku WhatsApp ate n'okkuba osobola naye nga njiddamu eyo yennyini ya Airtel 07 03 55 29 89 abatamanyi Luganda abamanyi Oluzungu MTN yaffe kanjibawe 0788 47 9193 eyo ennamba ye MTN wonkubira wonna mbeerawo okitegedde baganda bange kale tweyanzeege gwe abadde ku programu eno nsuubira okubeera nti olina kyoyize era enkumbi terimba at the same time mu nkumbi bagattamu obulunzi oyinza okwebuuza lwaki aboogera ku nkumbi tebakumentioningira bulunzi kyonna kizingibwa wamu okulima n'okulunda that is agriculture so wano sector gye tulimu ya agriculture tekyabadde ku mwanyi yokka kyabadde kirimu neno n'abalima ensenene babaŋŋambyeko naye ŋŋenda banoonya baŋŋambye bava sayidi z'eggayaza naye kati balayika balima nsenene kubanga ba mu mulimo gw'abasajja ezazze ndaba ntono sise eziri ziyiika ensenene waliwo muntu aliwe ensenene bazirima kale tweyanziza naye nga tweyanze gobugamba obusembayo ebigambo byange byandisembyeyo lema okutiisibwa mu bizinesi yonna gy'otandika esooka beera muvumu mu ekyo ky'otandika okukkiriza kukweyimirire beera mukkiriza mu kikyoyagala tossa wansi mukono lwakuba nti gundi alemeddwa oyo siye katonzi wo siye mutonzi wo gwe kennyini gwasobola okwefuula kyoyagala okwefuula kyoyagala tandikirawo buli lunaku tokkiriza kussa mukono ku ttaka leero enkoko yaffe obulunzi ffe tetuwuliriza bigambo tuwuliriza kimu kitutwala mu maaso oyo eyalemwa takufuŋŋana mu memoreyo muganda wange eyalemwa takufuga obwongo bwo gezaako okwebuuza kwabo abamanyi ffe bakinji weetuli tukubire otwebuuzeeko tubuukinga enkoko tubuulire ky'oba oyagala tujja kusomesa tujja kubangula oli muvubuka munnange oli mukwano gwange kobe gwe jjajja wange kale tweyanzeege bingi byoyize byotayize oba byobadde weetaaga okubuuza nga tosobodde kuba ku namba z'essimu zakuwadde osobola okukkirira mu comment section wansi n'obuuza ekibuuzo kyo such that next time bwe nkomawo gyali mba nsobola okufuna okuddibwamu okusinziira ku ebyo bye munaba mugenzi maaso n'okuba nga mubuuza nze Vicky mabega wa kamera n'omutesitesi wa programu ye Joel mubeere bulungi mweraba Runesa Properties yeffe bakabaka mu kutunda amataka g'ebyapa n'ebibanja era nga tukuleetedde estates ne properties ez'enjawulo okwetoolera eggwanga lyonna ku ssente ez'owansi okutandikira kakadde kamu n'ekitundu okugeza Nakifuma Kateete 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 5 ku 10 ku miliyoni 6 Namalirika Kuukulu 5 ku 10 miliyoni 6 25 ku 5 ku miliyoni 1.5 tulina poloti ebugema okuliraana emabega wa University 5 ku 10 ku miliyoni 12 zokka n'5 ku 5 ku miliyoni 6 zokka nga kwoteeka office zaffe esangibwa Kasangati ku 10 okulira na Equity Bank tukyalireko leero tukutuuse ku ttaka ly'ekirooto kyo ate ku bbeeyi layisi ate nga ku Runesa Properties tukuyambako n'okulaakulanya ettaka lyo nga tukubira pulaani z'amayumba ez'omulembe kwoteeka okuzimbira okumanya ebisingawo tukubire ku noti 774 12 07 10 ne ku noti 704 27 41 28 Runesa Properties, let's guide you home. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu ne biba bikusumbuye. Amabanja gabakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti ng'ompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sange ba ku namba 0752 87 15 15